yatugambye nti tubeere ba mazima eri each other, buli omu abeere wa mazima eri munne. Mu njogera ennyangu tubeere beerufu buli omu eri munne. Bwe mukola endagaano ne bwe muba mugikoze mu kyama nga tewaliko mujulizi, endagaano eyo gigoberere. Kitegeeza nti ate ffe endagaano gye tukola mu lwatu mu maaso g'abantu ate kiba kya buswavu nnyo okugimenya. Endagaano eyo tugigoberere baganda bange. Omuntu yandireese nniya buli lwaba agenda okusiiba olunaku, kubanga emirimu gya buli lunaku gyawukana. Oyina okumanya nti oyina kuyimirira ku mazima na bwenkanya. Bw'obeera ne ya disitulikiti eyo ng'okimanyi nti oyina kuyimirira wali butuufu oba tojja kubeeramu na mbeera yonna. Watawaswaw bil haqqi watawaswaw bis sabri. Tusigale nga tukuligana ku mazima ne kubugumikiza buli kitegeeza amazima. Ffe ng'abasiraamu tuyimiridde. Egaane swaitaani n'ebikolwa ebibi byonna tusigale nga tutambulira awo wetubadde nga wetubadde mu mwezi guno ogwa Ramadan. Ebisoomooza byo biyitirivu naye tusaba Katonda atuyambe tusigale ku mulamwa. If you want something unusual, you have to do something unusual to get what is unusual. Nolwekyo kambebaze nange mwena okusiiba.